Ndowooza kati mwe bannakola mabina simanyi nina eriiso nkwata mu kizigo nina dimples mutegedde we mugwa. Omusajja yenna mu bulamu ayagala omukazi gwawuliriramu emirembe, mulekerawo okubeera proud. Kyova olaba nti abasajja babayiseemu buyisi ne bamaliriza nga bagenze n'obwo obukazi bwe munyooma. Bakazi mwe mulekerawo okubeera proud, mugenda kumaliriza mufuuse b'amalaaya. Teri musajja mu nsi eno awulirira mukazi mirembe ng'ali proud. Olw'okuba wakuze ebbina abamu mwambala mambale, mukeera ku makya ne mulekeraawo okuvunnamira abasajja abaabawasa n'okubawa ebitiibwa babawuliriremu emirembe. Gwe n'okeera buli lunaku okunoonya gye bagula eddagala ly'amazzi, n'okeera okunoonya gye batunda ebizigo eby'olusu olususu. Naye ng'omusajja yakuleeta mu maka takulinaamu mirembe n'olunaku n'olwo. Gwe tunuulira Eddy Kenzo okuva lwe yafuna minisita n'omubiri gwadda. Mwe abakazi abali very proud, ate toyina dimpo, maama tewakula eriiso, ate toyambala amabina. N'olyoka otwalira omusajja ku bunkenke olinga amuyamba buyambi mu buli kimu. Bagenda kumaliriza nga babayiseemu buyisi, omusajja amalirize nga asetolinze n'omukazi gw'otabadde toyinza kumuwa. Eddy Kenzo ate temulowooza nti anoonya ssente ku minisita, si musajja mwavu. Ate temulowooza nti alya bitiibwa, tomanyi ba minisita bayiseemu. Nze mukwano gwange Eddy Kenzo mulaba yatuuka mu ggulu. Emirembe Eddy Kenzo gy'ayina olwaleero tabangako nagyo mu nsi. Bakazi mwe mulwane nnyo okuwa abasajja emirembe mu nsi eno. Mulekeraawo okubeera proud n'okutambuliza abasajja ku ntoli. Olw'okuba ate toyina ebbina, mukeera kunoonya gye batunda ddagala ly'amazzi. Nani ayinza kuwaliza gugula lususu naye empisa no towaka musajja yenna katiibwa. Musajja tayinza na kufiringa proud omufugira ku ebyo kalibeeramu amagezi agategeera nti omusajja asigala musajja ajja kuleka wagene naawe usigalo. Mulekerawo okubeera proud. Amabina gagenda kubafuula b'amalaaya nze nkubuulira. Wama congratulations muganda wange Eddy Kenzo, weebala okutuuka. Weebala Eddy Kenzo. Mwe bannakola mabina ndowooza akaliro mukawulira kati. Bakazi twagala bayina wano na batuwa bitiibwa tubafiiringe nga nti nina omukazi maka. Kwata mukatini buno obubaka bumpeere ayagala okugenda ebweru. Aba Star Favor Uganda Limited, kampani yakakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, bakutegeeza nti akasenteko okateekamu nga visa ogiina mu ngalo. Banoonyeko ku noti 7 nya noti 67 26 84. Ojja kuba bafuna butereevu oba noti 7 6 nya 17 45 27 ng'oli mwana wa buwala oba wa bulenzi okuviira ddala emyaka 21 paka emyaka 38. Bayina emirimu mu mawanga ga Kuwait ng'okola mu mawoteeri nga waiter oba waitress oba kirina. Bakubireko ogenda okola interviews. Abalenzi ng'osobola okukola Dubai nga kirina, abasobola okukola mu KFC Dubai. Interviews zigenda mu maaso. Bakubireko eri baganda bange abasuubuzi mu kibuga Kampala, njagala okubategeeza nti URA yabasembereza office wali mu kikuubo. Nsaba abasuubuzi mwenna ng'oyina ekibuuzo, oyina ky'oyagala okwebuuza ku by'emisolo, oyina ky'oyagala okukuyamba, tambula bukkolokolo, office baagiguddewo mu kikuubo, ogende oyogere n'aba URA era bakuyambe ate ku bwereere. Mulekerawo okuwuddisibwa abafere n'abanoonya ebyabwe n'abazanya ebyobufuzi. Abagagga mwetuukire mu office za URA mumanye emitendera n'okubayamba mu ebyo bye mutategeera bulungi mu by'emisolo.